Yes, tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ndobo swampita ntambi chimso a rich boy Maxodi General Kumanti otambula naffe 24/7 tusigala nga twekumira mu kumanya n'okuba nti tutegera olunaku lwaleero tukuleetere Zari the boss lady and now like Zari agenda mu maaso n'agezaako okuba nti attacking Bobi Wine ku social media we yali akola Facebook live that was few days back then ne wabalukawo olutalo wakati wa Zari the boss lady ku Gatane fan ba people power of course ba teka Zari mu line bamuwako bagezako kubatwa mu level bwatyo ne bamuteka mu line now like Bobi Wine yabadabuzi ku interview nga bamubuza ku about Zari's thing and all that on a certain interview Bobi yavude nagamba nti ensonga ezitaina makuru talina nsonga lwaki azwa makuru sono lwecho Zari talina makuru atenga talina wakwataganira ku nsonga za Uganda sono lwecho right amount of mugeza kuba nti afocusinga ku nsonga za ggwanga atalina biseera bibera nti byogera ku Zari ngenda kuwa Bobi Wine nga yanukula Zari sawa zino then ngenda kusa producer nga soka baweko video ya Bobi Wine olumpulampula nga yeyogerako nga yogera ne ku nsonga za then oluvanyuma tukomye olumpulampula kugamba nti subscribe tambule fenna atenga olwaddemu okuba nti ononyako ku mukutu gwa Facebook nkosa ntambi chimso atenga ku wali ku Twitter nkosa chimso 16 subscribe tubenga tutambula fenna yes oluvanyuma tubenga twenge mukuza nsokula sanyuse nange banange muna okubalaba n'okubawuliza mikwano gyaffe bonna abatuuliriza ku mayengo ga Radio Sapienza wane Nsambya sanyuse nnyo okufuna buli mukisa okwogerako gye muli basebo ne bannyabo nange bakulisaayo ku mirimu abasobodde okugenda okutetenkanya basaasira nnyo olw'embeera eno etukakiddwako ng'ate waliwo ebigendererwa ebyabo abaagala okusabuka naye nga tujja giwuunuka sanyuse nnyo nate okusobola okubeera wano tuyanziza omanyi nti nze akumanyi abayinza okuba tebakutegedde oyinza okwefaananyiriza omuntu oli omulala njukiza muganda wange muzikirize ziremu neyanjule nate yenze Kyagulanyi Sentamu banti mbamanyi nga Bobi Wine abalala bampita mubanda wa Kabaka abalala bampita President wa Uganda ddako naye ekyo bamala kunonda wano mu studio mpise n'emikwano gyange n'okusingira ddala mpise n'ekyali wange betulinya mu kimu Nubianli omanyi Nubiani ono musajja musiraamu kati bulijjo tugenda ku Pal FM nga newanirako etukulese ku radio yaffe y'abasiraamu kati leero nange mulese ku radio yaffe y'abakatuliki era naye onoba omuzikiriza naye namwe omukisa n'ababuuza awo wenyini wagenda otandikira mbalamusiza nnyo nnyo mwena abatuulizeeyo era nga tujaye lwaki mbuziza ekibuuzo ekyo lwaki olina omutima omukyayi lwaki mbuziza ekibuuzo ekyo recently concert gye wali nayo nagenda okulya ngugamba muhoozi yali kyali wange oyo n'agenda fulufiga yali kyali wange n'agenda kale kayiwula nali manyi wamusonyiwa ku bizibu ebyamutuukako tosonyiwa nedda omanyi obuzibu mu president ogenda n'obuuza ekibuuzo omuntu n'omusa mu koona ng'alina kutandikira kwewozaako wandibadde obuuza owaye bano wabakyawa nange nefuna omukisa ne ngamba nedda saabakyawa bebankyawa olinga tawuliza kayimba sisagamba nti nabakyawa kagamba mwankyawa so sikyawanga muntu yenna era manyi nabo abasinga obungi bankyawa lwakusanyusa bosi wabo wa sente naye ng'abamu bankubira ne kasimu ne bagamba muganda wange tukwagala nnyo naye enjala etuluma tuli eno okufunayo kasente of course mbasaasira kubanga tebalina amaanyi gayimirira okugaana sente za kibiina naye ate n'ekirala nemba kukulumira kuba olaba muganda wange kyetulina kyetuwa abo abatakirina singa fena twasalawo tweryemu sente obaoliawo singa Uganda teriwo gabweri so buli wetuweebwa omukisa okubaako wetuli naffe bavunanyizibwa waffe okuyimirira okulaba abateesobola so mikwano gyange bangi bankyawa naye nga bankyayira bwereere munnange nze njogera bwogezi mazima gwe tobakyawanga boyi bakukyawa sibakyawanga nagwe nalabyawo ejjo ly'abalamu Bad Black yagambye akomawo oli mwetefutefu omwaniriza mwanyoko yalabye ekitanga singa bukya muhozi n'agamba Bobi mani kyali nsonyiwa neka nkomyewo eka onobaaniriza emagere kino tekiri kunze era nfuba nnyo n'okitaanya eno si nsonga ya Bobi Wine Bobi Wine si yakukyawa ate si yakusonyiwa eno ensonga y'Abannayuganda basukka mu milioni 40 abanyigirizibwa kati gwe boddeeyo
neweyagalira mu nnaku yaabwe oba nocontributing oba noyamba kuwawo yabanyigiriza be bayisibwa obubi nga bo okitegeera zoyinza n'okusanga nga siri omu ku bannayuganda ate ababonaabona ennyo naye nga ababonaabona nange bankwatako ba affectinga ate nga ababonaabona be banfudde kikyendi kati bubavunanyizibwa bange ng'omukulembeze ng'omuntu omukulu ng'omwana waabwe okusingira ddala nga bo gwe bansitula be bampa omukisa okubeera kino kyendi kati nkikola nga buvunanyizibwa bwange so omuntu yenna ayimirira ku kyamu ku kituufu akiyimirirako okulwa abannayuganda era abannayuganda be bamuwa empeera era omuntu yenna ayimirirawo ku kikyamu n'ekyokunyigiriza abannayuganda be bamunyigira era oba oliabwe kiba kibonerezo be bajjo kimuwa sinze ng'omuntu singa gwe Zari yagambye what credentials do you have to be a president bisanizo ki agamba abannayuganda by the social these are social media attacks injaye tandikire bana abakulumba ku social media kikuyisa kitya bakongera maanyi na buvumu oba bakumalamu maanyi Zari yagambye what does Bob Wine present what credentials do you have to be a president of Uganda kakati olaba muganda wange ntera nnyo okukozesa enjogera egamba nti ensonga ezitalina amakulu siziwa amakulu kuba kati social media kubeeko emitwalo n'emitwalo gy'abantu nze ng'omuntu mu butono bwange abantu abafollowing ku social media bali basukka 1,200,000 kakati amazima amatuufu ku kadde nga kano ku radio ya kalidinaali mumpadde omukisa ogutali gwa lunaku lulamba lwaki njogera ku nsonga ezitalina amakulu nga tulina ensonga ez'amakulu nyingi nnyo abantu batulindiridde emikwano gyange n'abagambye nzija ku sapiensia kwogera ku nsonga za ggwanga so mba njagala omukisa guno ngutwale kwogera ku nsonga ezigenda okujuna bannayuganda tuyanzege Nubian owulira otya nga gw'oli naye alumbibwa muli mu mutima gwo ekyo kibaawo omuntu yenayina kasanga oli mulamu nga olina omulamwa gw'oyimiriddeko ti eva wajja kuvayo abantu abakulumba ti so babeera nga bakulumba kiri eri kirungi nnyo nti bafuna n'ensonga okwogera ebintu ebibali ku mitima then ne bafuna ne answers ti abamu abantu abalala bajja kubaddamu so ekyo kyo tekirina buzibu buli muntu bamulumba tuyanzege Honorable Robert Kyagulanyi mu mbeera gye tulimu n'ebyobufuzi byozzeemu bina dynamics gye byava mu 82 funye independence nebira kiki ekikuleeta mu byobufuzi bya Uganda nadda kati nga biri too much of money biri commercialized kiki ekyaku inspiring kiki ekikujja okugamba nti kanyingire ebyobufuzi bwagenda ku kya MP n'ofuna ebiwawaatyo n'ogamba nti ne Museveni musobola naye Entebbe ngisobola kiki ekigamba nti nze Robert Kyagulanyi kanve mu buyimbi nga Bob Wine ngende mvuganye mu byobufuzi okulaba muganda wange okusookera ddala sivangako mu buyimbi saagala ate otandike kungoba mu famire yange sivangako mu buyimbi ndi musajja muyimbi ate ekirasingirangako mu byabufuzi kikyotegeeza ebyobufuzi ensonga zenjogerako naawe ze zikuluma eno ku radio gy'oli nange ze zinnuma eyo gye nnyimbira n'owa boda ze zimuluma so bino tuli mu byalaali tuli mu bya ddala okitegeera muganda wange gyokoma okula gyokoma okumanya nti ensonga lwaki nsula mu nyumba bweti ensonga lwaki nkola nnyo naye nfuna katono ensonga lwaki abantu bafa ensonga lwaki kati ndi wakati genze kukola kyonna kisinziira ku ngeri gy'okulemberwamu okwo kusalawo okukolebwa abo abakulembera bwe wateeka mu ofisi mu kumanya oba mu butamanya omanyi tukola ebintu mu kumanya oba mu butamanya oyinza okuba tomanyi nti okubeera bwotyo kisinziira ku bakulembeze abakulembera era okusalawo kwabwe kutadde mu mbeera eyo nze kakati okubeera mu nsi nga ndi ghetto youth newankubadde nze Katonda yanyamba abantu talenti yange ne bajagala ate n'emikwano gyange gye nakwataka na buli omu n'azanya paati ne tufuka kiki tuli naye abantu bangi nnyo abali eyo so oluvannyuma lw'okuguka amaaso ate nange njagala omanye nti amaaso gange gagguka luvannyuma nnyo siri muntu wanjawulo nnyo okuwaaba abaana boolaba abayimbi bannange ababeera mu pate buli kaseera nange nali bwentyo ne tumala era emyaka mingi tubeera tunyumya ne Nubian nga tugamba maani naye era singa tetukoze bwe tuki singa tetukola bye tukola oba oliawo Katonda yanditubonereza kubanga yali yatuwa eddoboozi ddene nnyo naye nga tetulikozesa